Mu nteekateeka empya efulumiziddwa ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda FUFA, tiketi esookerwako egenda okugula emitwalo 2.5 zokka eri abagenda mu kirasha. Olwo tiketi egenda okuddako ya mitwalo 6 mu kifo ekituulwamu abakungu. Baba VVP bagenda kusosola emitwalo 15. Omwogezi w'ekibiina kino Ahmed Hussein agamba nti kino bakikoze okusobola okufuna ensimbi z'okuddukanya ekibiina n'okusingira ddala ttiimu y'eggwanga, kuno okufuna ensimbi ezitambuza abazannyi okusingira ddala abazannyi ogw'ensimbi. Enkyukakyuka ku ssente abantu abawagizi bagenda okusasula. Bw'otunulira ebintu ebiteekeddwa mu budget yaffe, security, allowances, bonus n'okuteekateeka omupiira guno, ssente zibadde zisasulwa bulijjo zikyuseemuko era nga y'ensonga eyo n'amaanyi agenda okukola ku mupiira guno ennaku z'omwezi 3 mwezi gw'omwenda. Era nga tusuubira essente zino zigenda kuyamba okulaba nga tumiitinga bajeti yaffe gye tulina ku mupiira guno ewera ddala biliyoni 3, era nga tusuubira abawagizi n'obugazi balina eri ttiimu yaabwe n'omupiira nabwo ate nga gubanyumira bajja kutegeera lwaki enkyukakyuka zino zizeewo. Omwogezi w'FUFA annyonnyola nti ku mulundi guno ensonga z'okukuuma abawagizi bazikutte kannabwala nga bamaze n'okussaawo enkolagana ne poliisi wamu n'ebitongole ebirala eby'okwerinda. Ono agamba nti poliisi ko n'amakampuni amalala amakuumaddembe bamaze dde okugatuukirira okukuuma eddembe. Njolwa nnyo okulaba nga abawagizi baffe abalungi abamaze okulaba omupiira nga beesanga nga bagudde mu ambush ey'abantu abayitibwa bakifeesi, era nga tukola buli kimu ekitakisoboka FUFA okulaba nga security eno ebeera nnungi nnyo, era nga tusuubira abakungu tulokirinako mu gavumenti abakwasaganya ensonga ya security batukakasiza nti no ku luno buli kimu bagenda kikola okulaba nga omuwagizi afuluma ekisaawe atadde yeeka nga buli kimu kyaze nakyo asigadde nakyo mukijjako tiketi yagenda okuba nga asasulira ku kisaawe. Mu ngeri y'emu, okwewandiisa kwa ttiimu eziri mu Uganda Premier League kukomawo ku Lwakutaano lwa Ssabbiiti eno nga 29, era nga ttiimu ezinazitannaba kutuukiriza bisaanyizo bakusasula engasi ya mitwalo 10 n'emitwalo 20 eri abalemereddwa okutuukirizaako wadde ekimu. Tuwane clubs endala ezitannabakolako kintu kyonna. Tulina clubs nga Express, tulinamu clubs nga Okulaba. Kati nga club licensing committee yatudde Sawa negamba kati sale yaliwa 26 batudde ne basalawo bagamba nti kati clubs zitatuukiriza bino tuzongedde ennaku paka nga 29 naye nga kuliko fine. Cranes yakuzannya omupiira ogw'omukwano n'eggwanga lya Kenya nga 3 omwezi ogujja nga tebanakuzannya na ggwanga lya Comoros nga 3 ogw'omwenda. Olivia Nakate, WBS TV, Amasonsule.